ate mu kisamba lujjiriro dedi mbatuuseko update ya muganda wange Fred Kajubirumbuye mawulire ekisofa gennyinawo agava ettake nago njagala gabategeeza. Ekyokubiri onako olwaleero era Mr. Update obwedda nsaka nsase emifaliso nsase kye bayita orthopedic mattress. Orthopedic mattress gye emifaliso abantu baffe abalwadde b'emigongo gye beebakako. Ejo njifunye wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands nfunyeyo emifaliso 50. Nenfunayo obugaali bw'abalema obugaali 10 baganda baffe abafuna obulemu struggle n'abaana baffe abalala obugaali mbulesi obugaali obwo mujja kuba mbuluna ku dwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital ku bwereere kubanga ababunga bidde wano ngene mbugabira abantu olwekyo obugaali obwo mujja kujja mu bupiikinga enfunye obugaali 10 nabo ngenda kujja nabwo nfunye emifaliso 300 emifaliso 300 manyi wano mu nsi eya Netherlands abadaacho omufaliso bagwe bakako weeks 2 nga basuula atenge emifaliso giba gikyali mirungi nnyo kati nfunye emifaliso 300 era ndooza container mujjajira bange esonza awo ngejjudde bulungi nnyo ngejja mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda nga twe emifaliso egyo tugenda kubeera nga tutekako mu Kawempe North Hospital emifaliso egimu tugenda gigabako Mulago Hospital ne malwalira amalala tugenda nga tugagabirako because mingi nnyo sisobola mu Kawempe North Hospital tezisobola kujjaawo nolwekyo bwe njiruusa njagabirako ko n'amalwalira amalala era mujja kundabanga ngenda ngaba olw'ensonga egyo mingi nnyo nange space eyo sigirina kitegeeza bwe ntuukaawo ate ngenda gabirako ko amalwaliro amalala nfunye mama kits 500 mama kits ye package ebaamu ebintu omukyala ebimuyamba mu kuzaala nolwekyo nfunye mama kits 500 ate nenkya waliwo abansuubiza mama kits era 500 singa nfune mama kits nga 10 Kawempe North Hospital kiba kiwedde nocho mama kits zonna akafuna ke 500 nenkya luwa nsuubiza 500 nazo bwe nabanze funye era nazo nja kubamba tegeeza ne olwaliro nfunyeyo mama kits 500 nolwekyo abakyala bambi abadde babonabona naddala mu nga mwe package ye yabayambako mu kuzaala maze okubeeranga nabyo ndobinga nolwekyo mama kits ezo nazo ndeeta Mr. Updates. Ekirala kyenfunye era nga kyengenda okusembyayo nfunye CT scan eyo Kawempe North Hospital betu tunaba kujigula kiringane wano nafunyewo MRI scan neka tukyali ku process etuketie Uganda ogatteko n'ekimotoka ekya fire brigade kye twafunye naye kati eno CT scan yo already nsobola kutambula nayo nga nkomawo nolwekyo CT scan nayo empeereddwa wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands nolwekyo ebintu Mr. Update nfunye ebiwera ebbanga welina gwerako lino eryennaku entono nnyo zensigazaayo nkomewo nga tumaze okubeera nga container ejjula njagala Kawempe North Hospital tugijjuze ebintu nga tewakyaliwo muntu kugamba nti alwadde agenda Germany nga tewakyaliwo muntu kugamba nti alwadde agenda India buli kimu twagala kibeerewo mu ddwaliro erya Kawempe North Hospital tolaba eddwaliro ndisakira Monday to Sunday nolwekyo mu kisamba luggi mbadde nnyina babuulira leero nsaseeki ate n'okubeera nga tukongratulatinga president waffe anniversary ey'emyaka 20 then live kati etandika budde bonna live etandikidde ku Fred Kajubirumbuye. Mr. Update njagala bawaayo ku Fred Kajubirumbuye update sharing ayita muno mbategeeze biki bipyaki bye naakafunawo Mr. Update oluvannyuma lw'olunaku olwajjo bwe namiitinze omukyalo oyo gwe mwalabye gwe nabadde naye international human rights coordinator gwe twabadde Madam Stefano oyo gwe mwandabye naye jjo mukyalo oyo atukoledde omulimu gw'amaanyi nnyo ku nsonga ya Kajubirumbuye ava kumpeereza wano email nangamba nti Mr. Update ensonga gye wandipotingidde njiriko nnyo eyokulaba nga tutaasa Kajubirumbuye okubeera nga ava mu buwambe mwali mapya akyagaliwo Mr. Update Justin kyali wano Amsterdam naye ate coordinating okulaba nga ntaasa muganda wange ali ettake kyovolaba bino ebintu ebyokucoordinatinga birungi nnyo nti osobola okubeerawo olina okola omulimu osobola okubawo olina okola omulimu omukyalo ono Madam Stefano nayogedde nayo jjo ne muwa ebifaananyi ne muwa amannya ga Fred Kajubirumbuye ne mu playingirayo ku live ezimu
nga bwenzi munnyonnyola kuba live jukira zibeera mu Luganda kati Mr Update nazimu playing de nenzi munnyonnyola olange Mr Update okakasa wazi munnyonnyode temumanyi mumunzala wonena munnyonnyode nagamba are you sure nga munnyonnyola ne munnyonnyola era leero abanamawulire ba BBC bava kunkolako interview bava kunkolako interview olwaliro banamawulire ba BBC bwe mbadde ngenze ye Deni Haga ne bankolako interview naye singa banyamba ne baplayinga interview eyo gye nkoze ku BBC mwena mugenda kutya mugenda gamba yono Mr Update we Uganda obono Mr Update mulala nkugambye mbadde ku BBC njogedde omukazi natukana now which post are you holding in Uganda namugamba an MP I'm just an MP atidde nnyo abadde talabanga ku musajja afuwa Lungereza nga temulimu yadda akasaaniiko nga temulimu yadda akataka nga Mr Update Madamu Anna atidde nnyo correspondent wa BBC wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands namusanze Deni Haga naye singa banyamba ne babizanya ne bazanya nfuyo Olungereza nangere netya ekibaddawo abantu bonna omukyala ngenti kati bange bajja kumpaayo program ku BBC World Service nkyale bange Mr Update tuyina okuyinvitinga ku BBC World Service awe mugenda okutiira eyo njagiranga eyo kugambya awo njagala numya abayaye bonna bakkirize nti Mr Update tatudde eyo nja kugiranga nja kusana president antere lwe nabeera ku BBC wabange nti Mr Update kino otulaze machuwa omuzungu watuko kugambira nti otulaze machuwa ensongo bozi temyeteme nozinnyonnyola munange mbaddeko ku BBC World Service olwaliro mukyala Ann ye correspondent wa BBC wano mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands abadde ambuuza ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda kubikwatagana ne police brutality kubikwatagana ne development mu kitundu kyange eky'Ekawempe North n'okumbuuza biki bye neetaaga okulanga ekitundu kyange nkikulaakulanya olwekyo Mr Update neerebwa platform kwembadde ku BBC n'entematema ensonga era Madamu Anna thank you so much eyo opportunity badde y'amaanyi nnyo kyobola bannaye Robert Kyagulanyi Center moli musajja nnyo eno opportunity Mr Update ebeera ku BBC nandigijewa bantadde ku BBC because I'm unelected MP Kawempe North constituency singa sibadde elected MP ate interview ya BBC nandibadde njikola ddi olwekyo president thank you so much obolaba oyo mwebaza oyo ye kitango wokubiri bamuyita Robert Kyagulanyi Center Mr Update kati waliwo abange Mr Update obadde oyogera ku police brutality ate tukulabyo oyina akamwenyumwenyu ekyamazima omuzindalo gwa BBC sigwa kusaaga nfunyemu ke excitement yawo akatonotono bange ensonga nzitemye walabange Mr Update ensonga zitemye otya mbaddire mu wano bwe mungamba ntuddire mungamba ddiramu ate kyekigana naye mu nsonga zannyonnyodde Madamu Ann correspondent wa BBC wano mu kibuga Amsterdam n'ensonga ya Fred Lumbuye Kajubi nayo ngikonyeeko olw'ensonga muganda waffe yawambibwa era naguno gwaka tetumanyi gyali n'olwekyo ekibadde eno singa banyamba kuba bange amawulire ago bagenda galagandooza nkya bayinza okugalaga enkya oba ekiro kya leero njagala mutunuulire Mr Update wammwe mwe bulijjo abazaala walero mugenda kugamba nti tulaba Ssegirinya tulaba mulala mbadde muzibu nnyo olange Mr Update olabika BBC wagikubidde winter BBC sagikubidde winter bino bintu byange bulijjo mbibaamu nammwe temundaba ku interview awo mu Uganda era bwe nkomawo mu Uganda sigenda kuddamu kukyala ku program ya Luganda sigenda kuddamu programu yonna ey'Oluganda nga nkomyewo sigenda kuddamu kugikyalako njagala morning breathe njagala talk back njagala kati programu za luzungu zokka sigenda kuddamu bwe nkoma we Uganda bwenti
baganda bange talusagirinya tulinawo wano simanya akabinkano ebyo sikyajja ate Mr. Update tukuyita wano waliwo enkuluze y'ebigambo jangu ezo program sikyayagala njagala kati program za luzungu zokka era bwenzire Uganda baganda baffe aba program zino z'Oluganda ate kati jangu sagirinya tunawo akabinkano k'ebyobufuzi ngwankubuuza kyeki njagala ongambe tukuyita ku Spectrum ya Radio 1 is a show zengyo tandika okugenda kwi nange kati nefudde Mr. Update nkyuse bane munansonyiwa kembadde ku BBC kati sikyayagala ate kati program za Luganda ate kati Mr. Update jangu wano ku live wire bambi munsonyiwa ba live wire ate Mr. Update anikati okuja konga nikati mugeragiza mu luzungu okuja konga live wire nayo mugeragiza mu luzungu awonja kujja nolwekyo abantu abo mbala bakeyo mu bagambe Mr. Update kati naye ekyanze nange n'ekyanze programs muzikyuse zidde mu luzungu kati obadde ku BBC ng'atodda ku program za Luganda ngankomyewo siziddako ekyo kyonze namwe era temugenda kuddamu kuzindabako era munamawulire ankubira which station are you Radio 1 which program ngombulira talk back awo nganzija okigera ze program kati zenjagala morning breathe so kenzi tunke n'abasajja mugamenti sagirinya yeyeoba because mbadde ne kembadde ku BBC kati sikyayagala za Luganda ezo zinyini kati nzigobye Mr. Update nzigobye tata nikati kuyonga nikati mujirira mujiza mu Luganda mu luzungu live wire nayo mujiza mu luzungu eyo njagibako program ezo Luganda from to don words nzi suspending nze njagala kati za luzungu zokka atovudde ku BBC nga atodda mugundi nolwekyo mbaddeko ne correspondent wa BBC Madamu Ann bambi ampadde opportunity nenjogera ku nsonga ezigenda maso mu ggwanga laffe Uganda nentematema ensonga president wange ne mwogera ko Kyagulanyi Ssentamu era nenyongera okukijjayo nti yawangula akalulu ne kanyagibwa era ne mbabuya nti mu nsi gye bayita Uganda omuntu eyalondebwa amanyikiddwa bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu nolwekyo eyo osawo gompira mbana sesinza butagulekayo walwange Mr. Update anikati karakata anikati sabula alikati karakata era tomugenda kati kudda mukunda bayo abantu ade banda be Uganda bwe nkomawo kati mugenda kutandika kukunda baku front line era mu aba front line mbega iridde mu mbukingire ekifaawo Mr. Update front line mbereko n'abasajja be baleeta so kentemeteme ensonga mwenna mutye nolwekyo kati awo benjagala okukolagana nabo bano abantu baffe program z'Oluganda kati abo temukyali mikwano yange kati mikwano gyange front line talk back Radio 1 morning breathe NBS kumacha waliwo ne program endala eya Andrew Kyamagere eyo kumacha NTV morning show ezo kati zenjagala nabo kati bano banga Andrew Kyamagero ba Simon Kagwanjala mu abakola program ez'oluzungu benjagala ezo zokka kati zengendo okubako nolwekyo BBC enkoze bubi nnyo customer da ku BBC enkoze bubi nnyo BBC munabe babiresa aba BBC kati antu bange Mr. Update atotanso tweyagalirako nedda munange sikweyagala kasita bangoli wanika bwoti alitokkirizanga kukola ki kulissa walage Mr. Update BBC reso obuzibu munange on the spot the program kati zenjagala era mulaba ku moderator wa on the spot mumugaye Mr. Update kati client wo bwe mulaba owa front line mumugambe ofunye new client Mr. Update bwe mulaba moderator wa NBS morning breathe mumugambe Mr. Update kati client wo front line kati zo program zange neti ata nikati sabula ate anikati karakata ate live wire Mr. Update bambi munsonyiwe kemaze ekintu kiwanika an correspondent wa BBC angambye kati tukwagala ku programu za luzungu zokanganye kuba abadda agezezaako nnyo okunfollowinga ku Facebook n'atunulira ngalabe ebintu byonna biri mu Luganda nga nyina bimuvuunulira nanga no todda mukola programu zaki za Luganda ne banziza mu luzungu nolwekyo sikwagala kwange naye ndi first okuberanga nkyusizaamu olwokuba nti eno bang'e kati ko kiguddewo eno koguddewo kofunye ekisamba luggi ky'oluzungu olwa BBC eritodda bwe kitwe kiri era ensonga zonna zijewinyo ensonga ya Fred Kajubirumbu yenyongedde gigumiza ku BBC World Service
nyongedde okugigumiza ate bampeeredde ddala obudde era ne bansuubiza bajja kumpaayo show namba ku BBC nkyale bannange olwo olunaku simanyi na kumanya olwo olunaku simanyi na kumanya olange Miss Update kati programu zino ez'abanoonya zitulekedde banene nammwe mundeke nammwe ezo programu z'abanoonya nzirekedde Isima Kalevu ezo yajjo zigendako nammwe Miss Update kintu kitadde waggulu ate ng'ogira olange Miss Update olinga atugobye nedda si malala siki naye munnange abantu bana ba BBC bankoze bubi nnyo kasitantandise programu zino eza BBC nenga nti abambi bantu baffe programu z'Oluganda bambi mu nsonyi kati programu ezo z'Oluganda nzirekedde Isima Kalevu mwami wa Kalevu akeeru yabazibeerako Isima Kalevu abeere mu programu z'Oluganda nga ne Mr. Update nange ndi omu muleke nammwe kintu batukyonoone kintu batukissa mba nkissa levu kati aba BBC baŋŋaanye programu z'Oluganda ate badde mbannengere banaddamu okumpa omwaganya okuddamu okubeera nga bampa interview yonna ekyo kakati Mr. Update ekyo katukkaanyiza era kakati abamu ku bawagizi bange mugeraga Mr. Update naawe otuse munaye mu nsonyiwe nange sandyagadde naye nkakiddwa bukakwa olwa interview gyenkoze ku BBC World Service era ndowooza ebifaananyi bibateredde yawo mubirabye naye ntemyetemye ensonga Mr. Update njogeredde ekibiina kyange ekya NUP omukyala nambuuza NUP eri mbuyinza mu Uganda ne mugamba of course NUP yefuga eggwanga Uganda under the leadership of Robert Kyagulanyi Ssentamu naga are you sure? Yes nagogolinga ku Kyagulanyi Robert Ssentamu agenza okulana nga nti asanyukidde president waffe bade president waffe ayagalwa n'aba BBC ngenzo bagamanga nabo bamanyidde ddala nti kyagwadda ekyo kadezo programs zimwe ntandika okubeerako Al Jazeera CNN ezo kati zengeno tandika okubaako kintu banne mugenda ku nsonyiwa Mr. Update bwe kitebwe kitambudde si malala naye nkakiddwa bukakwa ezo nzibalekedde bannange waliwo ekintu lwokita walabange Mr. Update agala ate ffe bashagala munange bashagala mu nsonyiwe abaana baffe bali mu nsi z'Abuwalabu mu nsonyiwe simbubi banange simbubi bantu mbagambe Mr. Update tatulese mbubi sibalese mbubi naye ekintu bwe kitebwe kitambula buli budde omuntu olina okuliforminga n'ogenda ng'oliforminga kakati nvudde ku Anikati Kalakata Anikati Sabula simanya waliwo bano ababukedde bandijo balina program bagiyita batya muzinjukize omanyi programu z'Oluganda ngenze nzera simanya bano baseeguya segirinya mpayo ka interview waliwo awo baanyawo bano bandije yabwe njerabide simanyani balina program amanya ge bazituuma simbubi bannange kati manyi programu z'Oluganda ezo ngenze kati nzerabire ziri e Kampala kati manyiza BBC World Service News kati byentandise okugoberera n'olwekyo embeera bwetyo bweri abali ku the Update online page olwaleero mbaddeko ku BBC World Service bannange agomaanyi ga president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu singa siye nandituuse ddi ku BBC kati zungulu bannange abazungulu mu nsonyiwe ate Mr. Update zungulu ogamba ki bambi mu nsonyiwe zungulu eyongera kati programu ezimu ntansano zirabira ez'Oluganda munaye kasita omupiira oguwanika bwoti tokkirizanga mupiira kukka n'olwekyo baba BBC kasita bampadde omwaganya ogwo bannange si kintu kyakusaaga naye ng'ago maanyi g'abantu singa si Kyagulanyi segirinya nandigenze ddi ku BBC waliwo programu ey'abandi jombo kasalabe ekya yino nayo bagiŋŋambye wala Mr. Update yangendi ate Mr. Update ate Ghetto TV ate magaye programu ez'Oluganda nzitadde ate nga Ghetto TV programu ez'Oluganda from today onwards nzisasipendi nze ne live era y'Oluganda gyenkomyeko okukola yeeno live zonna ezigenda okuddako ngenda kuba mu luzungu lwokka
banga abantu bana ba BBC bantanudde nnyo aha point blank awuli ku mutuufu awuli ku kituufu because point blank program gundi ya luzungu point blank okunja kubeerako nolwekyo ekyo kibadde kisamba luggi kyembadengezako kubategeeza biki ebiguddewo olwaleero na Mr Update lwaki ensonga zonna nsobodde okubeera nga nzibategeeza nga bwe zitambudde kati live etandise ekisamba luggi kiwedde eyo mbajjeeyo ngenze Fred Kajubirumbuye nga bwe mbadde mbagambye nti Fred Kajubirumbuye musajja waffe yawambibwa kati gugenda mu mwezi mulamba nga Fred Kajubirumbuye tetumulabako era nga bwe mbagambye nti bannamawulire ba BBC mbategeeza ku nsonga ya Lumbuye n'oyo omukyala gwe mwalabye international coordinator wa human rights naye ensonga ya Lumbuye era ampereza email wano ngenda gibatera yawo mugirabe mumanye nti ensonga ya Lumbuye Mr Update ngikwasiza manyi awereza email ngajuwereza president wa Turkey because bano bali ku level ya nsi yonna bano bali ku level ya nsi yonna bowulira nti omuntu ali ku level eya international human rights mubeva ali kuba international lawyer abayayi bitwali tufunye be bali batuzigidde nti ate international lawyer abali bagalo tubba ono international human rights coordinator bano ensi yonna bambi ba coordinatinga era tebalina muntu gwe batasobola kuwandiikira bwabanga waliwo eddembe ly'obuntu erityoboddwa awandiikidde president wa Turkey n'amutegeeza mu butongole omwami gwe bayita Fred Kajubirumbuye yawambibwa olw'ebyobufuzi era ekyamuwambisa kuvaayo n'ayogera amazima okiwulira kuvaayo n'ayogera amazima ku nsi gye bayita Uganda n'ebikulembeza obugenda mu maaso ne bamukwata ne bamuwamba na guno gwaka tumanyi gyali president tukusaba otubuulire omuntu ono ali luddawa email nagiweereza president wa Turkey wenzijidde wano Mr Update tanaba kumwanukula naye nga yo email emaze okgenda kati president wa Turkey amanyi amaanyi g'abana abantu bana abantu amanyi amaanyi gaabwe muve mu bino ebyanankani amanyi amaanyi g'abana abantu nti email ngevudde wa international human rights coordinator eba fundamental era ajiwa respect eyekika ekyawagulu ennyo nolwekyo ninda response naye sofa nyinako kopi ya email eyo era emunamwagadde ngenda gibateerako mugirabe nga andazent eri delivered era budde bonna bagenda kubeera nga bamuddamu kitegeeza ensonga tutandise abali mu America namwe musobola okukola kyekimu mugende mba senators bammwe bawandiike zi email nga baziwandiikira president wa Turkey because email ya president wa Turkey already nange Mr Update kati wano ngifunye mbadde sigiina email gyowandiikako instant message nagifunirawo email ye yennyini entuufu ngifunye wano era ngenda gisharingako ne baganda bange abalala naddala bali mu America mugende mba senator we California, senator we Boston, senator we Chicago mubawe zi email zino n'obongera okuwandiika nga bawandiikira president wa Turkey mbabulira ensonga ya Kajubirumbuye evudde ku level mbadde mugimanyidde kati efuuse international nolwekyo kati embeera bwetyo bweri nange Mr Update omulimu gwange nange ngutandiseeko sinaba kugenda Turkey weewunye ndi mukola naye nga ne Turkey sinaba kugenda kati awo ku mwaka faananyi bwe natuuka Turkey era omukyalo oyo mugambye ne mugamba nti budde bonna nange gendayo because tulinayo tiimu eriyo naye tesobodde kukola kyeyina kukola kati kinneetaagisa ze ng'omukulembeze nange ennumbeeyo kati wennumbirayo ng'olwedde email zonna zaatuuka dda ate nga nyina backup eyabano ba international human rights coordinator ate kiba kirala nnyo because backup kati Mr Update mbanjirina nolwekyo eyo yensonga gye njagadde okubategeezako nti ensonga ya Kajubirumbuye tulina okugirwana ffenna era nsaba yadde ono awandiise era namwe temulina kuzikiza ngenda bawa email eno ngenda gibateerako wano ku page mwenna mubenga musobola buli asobodde wandiika naye kyandinyumye nnyo nga email eno ngibawadde Mr Update
ne mujiwa ba senators bammwe abali mu nadala mu America muinayo ba senata abo bansonga nnyo walo senata tulimu ennyo we California seneta oyo mwagala nnyo we California linnya lye ndirabidde amanyi seneta we California munzijukizeeko twamu meetingako ne honorable zake seneta oyo wakabi nnyo waliwo seneta we Boston oyo naye wakabi nnyo seneta we Chicago naye wakabi nnyo seneta we New Jersey naye wakabi nnyo ba seneta abo njagala mubawe email eno bawandikire government yettake bonna bawandike nga bawandikira president wa Take mbabuulira mazima olutawo tujja kulugusa era email eno ngenda gisharingirako ne baganda baffe ba coordinator baffe aba diaspora coordinators aba national unity platform nabo bangwere okuberanga message eno bagitambuza because twetaaga Fred Kajubirumbuye abenga asoro okuberanga anunulibwa lwe lutalo kati lwe tuliko Mr Update nange situde twetaaga muganda ffe kumununula banange ekintu kye bayita mwezi mulamba ng'omuntu mumulabako temukiita kyakusaaga nolwekyo omulimo Mr Update ntandise okubeera nga ngutambuza tuyina ba MP be UK MP be UK abo bakabi nnyo UK yo tuyina ba MP abakabi mwanyinaze Patricia Sewungu ngenda kusharingirako email eno aba MP be UK nawo nyambe ogisharinge nabo babenga basobola okuberanga bawandikira president wa Take because kiri confirmed mugana fe Fred Kajubirumbuye akyali Take ewalwa ngambye senator we California tulimu ngantonuka mwagala nnyo senator we bamuyita senator we California bamuyita Siman I think bamuyita Siman oba yoyo mun collecting mu Mr Update bamuyita Siman waliwo senator we California gwe twamika yoyo ndowooza Siman wakabi nnyo atulimu nnyo era yo mutu usake ensonga bane ba senator abo bayina amakulu g'amaanyi nnyo ba senator email onge eva wa senator adding a value ku struggle yaffe eyokununula Lumbuye email onge eva wa international coordinator human rights adding a value ku muganda waffe Fred Kajubirumbuye okuberanga tumununula mbabulira mazima nolwekyo nolutawo tujja dwerwanira feffeka ate tujja kulugusa because kye tuliko kyakulanga muganda ffe tumununula muganda ffe embeere munyize nnyo tetumanyi mbeera gyalimu tetumanyi kiki tayina musango nga nange bwe bankwata Mr Update ne banteeka ekitalya ne mmala eyo namala ekitalya kyenkana ali myezi emeka gwali mwezi gumu naye ngenda okuva eyo nga Mr Update mfunye ne Leyini Bofface eno Leyini Bofface yava kitalya nenga bagenda okuntwala ekitalya nga Mr Update nyina akasusu kange kalabika bulungi nga ndi musajja munyirivu ne Leyini Bofface najija kitalya kati nyina kala nyina mu simanya kachungwa nyina mu chocolate nyina mu kakobe nyina mu daka bulaka nyina mu bulaka nyina mu chi mbabulira mazima kala zenyina ne kitalyawo we nagira ebbanga linamalo jasiri amwezo ne olo muganda ffe Fred Kajubirumbuye nze sali bwenti ndi wakataketake era katoli wabanoonya asowana okumbulwa wakati bakulagirira Mr Update nolino mubuza nti afanana atya nti Mr Update musajja simu wavu nnyo medium naye afanana atya nti oba kataketake oba brown oba bula kwegamba description esobola okulema. You may fail to describe me. Eso osobola okulemwa. Oli wagamba nti describing a Mr Update kalaye you may fail. I'm telling you, this is reality. Nenga nagenda siri bwenti. Unaga you describe Mr Update wakala chi. Eche kibuzo kisobola okugwa. Nenga nagenda ndi musajja nga sirina tabu yonna. Nga bantu ale ekitalya. Nentuuka eyo mulebu enfaanana. Kakati bwenga tamu ne muganange Fred Kajubirumbuye nga bamusibira ku mawanga. Olabanze bansibira waka nembera bwenti. Naye olwo Fred Kajubirumbuye gwe basibira ku mawanga. Nolwekyo tulina okulwana mugana ffe tumununule kyovulanze Mr Update nkoze kyenyino okukola nammwe abalala tubasaba mukole kye muyina okukola tujja kumununula Fred Kajubirumbuye. Tewali kigaana bino tukisobola bulungi nnyo because oyo munnaffe olange Mr Update kituufu oyina Leyini Bofface. True.
True story. Nolwecho yembeera egenda maaso abali ku the updates online page. Twongera okusabira muganda ffe Fred Kajubirumbuye abenga asobola okuva mannyo g'empisi naye nga nange situdde. Nammwe abali eyo temutuula. Twongera okulanga muganda waffe tumusabira abenga asobola okubeera nga ava mu mbeera eno gy'akola ki gy'alimu naye ng'embeera bannange si nnungi n'omulundi n'ogumu olw'okuba nti Fred Kajubirumbuye okuva lwe baamukwata mbabuulira embeera etukaabya bukaabya kyova olaba yuuyo waliwo aleese bannange ekiriwa waliwo aleese Rainbow Face naye nga Mr. Update nali bwenti saali bwenti wenda nammwe mukimanyi kuvula tulina okulwana munnaffe ng'akwatiddwa tumununule eyo yensonga gye mbadde njagala okubategeeza ekwatagana ne Fred Kajubirumbuye. Mr. Update mulimu gwange gukola nammwe mukole kye mulina okukola twongere okulanga muganda waffe tumununula twongere okulaba nga tukola ki tumununula amaanyi tugalina bulungi nnyo agasobola okubeera nga tununula Fred Kajubirumbuye. Nolwekyo baseneta abali mu bitundu ebyo bye mbagambye mwongere okutuyambako ku lutalo luno. Baseneta mbagambye abe California Chicago wa buli seneta wo waali mutuukirire mbagambye mu UK tuneyo ba MP abakabi abazze batubeereramu ebbanga lyonna ba MP abo nga bawandiikidde president wa Turkey ensonga abagiwulira bulungi nnyo